Kakati kino kitegeeza nti ababaka bombi mu disitulikiti y'Erengo okuli ow'abakyala Brenda Namju ko ne Haji Muyanja Mbabali bali mu kkooti ku misango kyenkana gye gimu. Ye omubaka omukyala Brenda Namju ali kugwa butasoma anti ebitabo bye biwewuka. Kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Juliet Tibulya etegeezezza bawaabirwa wamu ne yaloopa nti baakutandika okuwulira omusango gwabwe mu bbanga lya nnaku 14. Omulamuzi Tibulya era ayongedde n'abategeeza nti baakugenda mu maaso n'okwasaganya ensonga zaabwe okutuuka mu wiiki ey'okubiri. Oluvannyuma lwa kkooti okutuula, kamera za WBS zisangiriza yawaaba omusango guno era ono yali omubaka omukyala owa disitulikiti y'Erengo. Ono ategeezezza nga bwe yasalawo okuddukira mu kkooti ng'alaga obutali bumativu n'engeri gye yawangulwamu. Singa yali kubanga twali bana ba contestants, kwaliko mukulu Sentamu ne kubaako mukulu Nsuluga birekerawo. Singa kwe bali bawangudde nga be babbi. Kubanga sina kye bavunaana nandibadde mbiteeka ku mmeeza kubanga talinga ofisa byakola byonna tumukola ki tubimanyi. Naye olwokuba nti yakatwala tekayina mugaso gyali. Kabuche kabuzibe enkuba etonye omusana kagwake ayina okuvaayo. Twaki? Okuvaayo. Okuvaayo ffe tukikakasa nti nno ebisaanyizo bya Parliament naddala ku by'empapula tazitabirina. Ekyo kye kiri mu giraasi kubanga tuli mu kkooti. Nakabira bwe yabuuziddwa ensonga emutunuuliza ennyo ekifo ekya constituency n'ava ku ky'omubaka omukyala, ono agambye nti disitulikiti yali nnene nnyo ng'abantu be tebamatizibwa buweereza. Naye kkooti bw'eneeba esazeewo mu bulambulufu bwayo katugambe nti byombi weebiri bitasaasuma. Situkibaagaliza nti baveeyo. Kale ono waaba kotosawusi ye nkimwagaliza. Naye abalala bambi situkibaagaliza nnyo naye katugambe nti kubanga omuntu wano talina biwandiika ajja kuvaayo. Naye ni kesi nga bavuddeyo abantu bambuuza nnyo ekibuuzo kakati kubanga ebifo byombi nze neegazaanyizaamu. Sobola okubeera omubaka omukyala, sobola okubeera wa constituency. Nakabira era kitegeezezza nga Lwengo bwe yeetaaga bonna okubeera ekimu n'okufuna obukulembeze obutuukirwako amangu. Abakulembeze bonna okuviira ddala ku Chairman Wells wa 2 wa 3 ne wa district ne kaawo n'abakozi nga mwenna mussa ekintu kimu. Bonna olwanira wano ddwaliro nga ne DHO naye mwogera lulimi lumu. Naye mpozi muno mulimu mu Lwengo kisobola kuleka tendency ey'okubeera ng'oli mukulembeze kati ng'oli mubaka wa Parliament n'oyita abakozi ne batalabikako kubanga bawuliriza ate muntu mulala oba kitegeera. So kakati bo abakozi ng'abakozi balina okuvaamu ebyobufuzi bakole gavumenti kiki yabasaba bw'aba waawota akole ripooti nga yaawota nga terimu ebyanguzi enguzi yo etefunekedde mu ggwanga ne Lwengo sibagitalizanga naye mweri. Ono wano era asinzidde n'akubiriza abazadde okwerera abaana okusobola okwanguyirwa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Lwengo yeetaaga omubaka ategeera abantu okuviira ddala wansi. Kati nze omuzadde mukubiriza nnyo okwevaamu yerekereze aweerere ki omwana. Ntera nnyo okujerega bamaama abakola enviiri ze sikola nviiri naye abakola enviiri za mitwalo 3 ena buli mwezi naye ate nali mugula uniform y'omwana. Kati ate n'ekirala okuweerera tekukyali kuba taata maama bw'olima akalo taata n'alima kasooli mwegatte muweerere ki abaana. Ne bagamba nti ebitabo si ffene olwaleero nti tiyayengedde ki ajja kukola ki ajja kwengera. N'olwekyo ne mbagamba nti alina ebitabo you either have them or you don't.